Kusima Victor will be followed by Sergeant Christopher Kadai. Male Emmanuel will be followed by Akabali twala tetukyalina kyekukola nga mulaga nti yatandikira wano kakati wano wonna eriyo yonna lyali ttaka lyayo era eno university yanditandikidde wano kubanga institution yasookera ddaka obupunta ye skill eri profession yasooka okusomesebwa mu Uganda ng'eri wano Ntebe. Namwe abamanyi abalina bajjajjammwe bajjanga Ntebe nsamizi around here okusoma obupunta bwe bwasooka. Kakati okwo badde bazimbira okugifuula university. Naye ate bagitubbako ne bagitwala Nairobi yeba university nga yiwa degree nga n'abava mu Uganda abaagala okusoma ebintu bino evaluation obupunta bikibagenda Nairobi. Kakati kikomyewo wano wagaziwe oba olyawo ettaka lyo ligenze tetukyasobola tetukyayira kikyusa kana akasigaddewo katukazimbireko. Integrity kyekyo gy'ettanda lyange lye mbawadde enguzi eziba amaaso n'etteggwanga tebatunula ku nguzi. Ekigambo kyetuyita obwesigwa integrity kyembagambe kyebaba batwala ng'ekintu ekikulu ennyo okuva baba tebakifunye mu koosi nze nkibawadde. Integrity y'entanda gye mbasibidde nga bw'olya keeki ne bagisaako icing ky'osooka okulaba asking ku skills ze bafunye bagiseeko icing eya integrity. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.